wayo yaberenga Allah subhanahu wa ta'ala kusama kisingo kwekiro kitwe mukadde waffe Sheikh Umar Kasule tuchatunulira emali abasikatwe bazemenda kwe twatandikidde abakyaliko bekyatandika kutatama nabo nabe waddeyo okuberanga paka programu enagwako insha Allah ta'ala omukisa guno tukubawa okuberanga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala aberenga bamu kisingo kuba ekirungi. Sheikh tuchatunulira obujulizi obw'omuntu ase wawomubera wavira kusika insha Allah. Naam Sheikh. So tukomye ku bujulizi bwa mulundi gwakuna obw'omuteeko ogwokuna era nga tugenda ku bujulizi obw'omuteeko omulala biidhinillah wabula kano katukategeere nti walwajhu min hadhihi al-adillati jami'a zetukulembeze ezo hadithi oba mujulizi okulabako okusokera ddala annaha tadullu dalalatan dhahira buyina obujulizi obw'enkukunala ala anna al-qatila la yarithu mimman qatalahu shay'an nga bulaga nti omuntu yenna asse oba yetabye mu kutta gwoyo gwasse tamuyinaako kantu konna kayinza kumufunako. قال الترمذي من بيغامبو بيا الإمام الترمذي رحمة الله عليه أجنت والعمل على هذا وكل دا كونسونغيو عند أهل العلم إري أمامني أن القاتل لا يرث كويكوبيرا أنت بنبكا كاسا أنت ومونتو يناس ستاكولاتي تاسمبرا كوكوسكا كان القتل amdan au khata'an sinsonga okutta kwa se kubadde kwa bugenderevu oba kwa butanwa twakulaba وقال بعضهم abamu ne bagamba idha kana alqatlu khata'an fa innahu yarithu وهو قول مالك وهو قول مالك abamu ne bagamba mbamanyi nti bwabanga okutta kwa se kwa butanwa khalas au tusobola okumuwa kuki kumali kubusika kunkuba mukerwa nako ne mukona abachamu nafa mukerwa nako wakadde abazibu nesinga mu bukulu ali yaddalanga mutabani we yawasaka mu bulire kito bwanyigamu oba wadala kumweta kuluzaako bwotyo opuluke ekiti kyabadale kimudira nekimukuba oba sekyo n'kigalula okujja kikubawo obadde nekigwa kale ate ye naye n'agwawo bubi nnyo Allah kati bewoga difaa an nafsi tujja kulaba insha Allah ku nsonga y'abamanyi kye bagyogerako ensonga nayo yaliko ebigambo bingi inda ulama hatta jalasa allajna alulama حوالي 5 أو 10 جلسات على هذا الأمر أن من قتل خطأ يسمح له الإرث فلا يطرد أبم بقام بس نقول يعني كانوا يعني البعض كانوا يوافقون والبعض يخالفون بالينغا أبم بتشي قتك ولا لانغير بتشي كلاشي بتشي غاندي تجي تشتوكا بإذن الله. نعم kakati ku nsonga eyo nga tweyongerayo wa kubujulizi obwokutano alqaida inda alfuqaha alqaida alfiqhiyya bigambo bino byabamanyi ba fiqhi bagamba batya ne Dr. Ibrahim Mugerwa mashallah afadhahum Allah ya rabbi Dr. Abdul Shakur Abdul Qadir adu mashallah enam so batugamba batya batugamba nti man istajala shay'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi ayo qaidata usuliyya au qaidata fiqhiyya batugamba nti omuntu yenna bwe yeyanguyiriza ensonga nga tennaba kubeera nge etuuka ku kiseera kyayo uqiba bihirmanihi uqiba bihirmanihi ekibonerezo obutafunira ddala qaida eyo nayagala nnyo okwagala okugitabaka nga waliwo scenarios ezigwawo nti omwana omuvubuka yeyangwiriza nagamba neyeddiza omuwala olwokuba mulungi nga tanaba kuyita mateeka matuufu kati yenaga nti gwe kyoba okola nti oyo omuwala gwe muwe olubuto bajja mukuwa ogenda okujja kuti nga muwadde olubuto kati ate najja n'amusaba. ما رأيك في ذلك؟ أنا إذا اتبعت هذه القاعدة فكأني لا أسمح له الزواج
nze simukkiriza kumuwasa lwaki lianna al ibna istajala bil amr awaani sebo abakuliriza batuulira awaani oyo mwana wa mwana muwala hadha huwa hukmu al-islam oyo mwana wa mwana muwala newankubadde nga ate amateeka ag'ensi mwe tuli gasobola okukaka oli nanyini kumuwala obuto olwo okulabirira omwana oyo paka lwatuuka ku stage eyetakulira so hadha yakunu mithlu ta'zir naam tuli ku bujulizi obugoba omuntu mu buki mu busika nolwekyo obujulizi qaida ne bannafiqhi bakyegasseeko naye Imam Malik yagambibwa abanga oli yasse mu butanwa fala ba'sa tusobola muleta falqatilu istajala mirathan muwarithihi faqatalahu ono eyasse yangwirizanga yagala afune mangu ku byobugagga fanasaba an yuaqaba ala dhalika bihirmanihi minhu nekibanga kikwataganye bulungi nnyo okulaba nti ate ekyokumugana kikisinga okola ki obulungi mu nsonga eyo liyanzajira annaasu an attahayyuli والفساد في الإرث بغير الحق okubeera nti abasigadde basobola okukubibwa ku nsorobotto ne batakola oli kye yakoze mu mbeera y'okweyanguyiriza nga baagala okufuna ebyobugagga ebyamangu wa mithlu dhalika fi lhukm law qatala almusi lahu almusi au almusiya ba'da alwasiya kyefaananizaako n'oli gwe balamidde nga ye already bamuwadde tasrihan bamugambye nti waayo omanyi nti ogenda kufuna ku byobugagga bino nga kisa ya Musa eri mu Quran gitumanyi obulungi ya ashabu al-Baqara oli bamulamira bwe bamulamira agenda okulaba era nze nabagamba ddaseeka abaira amesala misambu mulamira abaana simanyi bwenfa gogenda otwala emmotoka yange yahe mwenoonyiza lumbe lubatta omwana oba tofa omanye ekikemo ky'oba omutaddemu ate ekirala nojja olamira omwana nga si mwana naye ng'olamidde kyana oba okitegeera olwokuba okyagala nnyo owulidde nojja okiramira nekikulagira ddala nti kyana okitegedde onalemesa maama wange ajatise mugenzi okumpa enjirobe ajanse mugenzi mkutumiddeko barakallahu fikum jazakumullahu khair esebo tusaba Allah ajibaraki Allahumma kyogamba nti omwana ayinza okwagala okufuna ekintu kye nga alaba tovaawo nawulirako nti abali baga okutuga taata waabwe olaba baagala batta nga balamu baagala kubatta nga balamu lwa bya bugagga era omulembe guno tulinako ebikemo bingi ya rabbi Allah tuwe tusomese abaana naye ate era naye abasomi ogenda obbalaba kwegamba tukozese bingi tubasomese ate tubasabire abazadde nno programu ebeerako nnyo ey'okusabira ku baana naye abazadde twesuuliddeyo gwa naggamba abaana olusinga obungi ebiseera ebisinga olusi bakola ebintu ebyo lwakutabaako dduwaza abakadde nolaba nga abaana wabazaala n'obeezaalira owulidde so almuhimu ekyo ne tubanga wetukigambye fabatala haquhu fi ba'dha fi lwasiya ono abadde alina right ey'okuba nga asikira oli nga tannamutta olwo eba evuddewo oluvannyuma lw'okukola ki lw'okumutta wa mu'alajatan lahu binaqidi qasdihi n'okubanga mu mbeera y'okuba nga tugonjoola ekyo kwe kubanga ate tuggyeewo ekigendererwa ky'oli ekigendererwa kye kibadde kyakutwala bya bugagga ng'ayise mu kutta ate nga yalaamirwa kati byonna ne biba nga bikoze eki bisaziddwamu waliannahu taajjala haqqahu qabla hululi waqtihi kubanga yagezezzaako okweyanguyiriza okulaba ng'afuna haqqi ye naye ate ng'akaseera kayo tekannakola ki tekannatuuka fayuaqabu bihirimanihi ala alkhilaafi السابق بين أهل العلم في نوع القتل المانع olwo ntibeera nga bwekityo oyo tuba tugenda kumubonereza nakumumma okusinziira ku bigambo by'abamanyi mu njawukana ezabaddewo ku mbeera efaananako bwetyo tumumma ate era anti ekyo hatha shay ekisookera ddala kya kumugaana ekyokubiri naye yumkina an najala alayhi qisaasan naye tusobola omukolako qisas yes kugamba
tusobola naye yes naye n'abonerezebwa naye either nga tumutta oba okusinziira ku kiba kisaliddwawo ku balamuzi abaliwo ne bauliya al-akharin abantu bananyini muntu oyo walladhi yadhharu wallahu a'lam hadha sahibu al-kitab watu gamba naye ekyerefu ennyo naye nga Allah subhanahu wa ta'ala yasinga okumanya ku nsonga eyo anna al-qatl alladhi yamna'u min al-mirath aw min al-irthi huwa al-qatl al-'amdi al-'udwan kwe kutta okw'obugenderevu kulimu n'okulumbagana wa shibhu al-'amdi n'okutta okwefaananyiriza okw'obugenderevu kwatwakulaba omusomesa n'okwata kati gwe musomesa ate gwe taata omwana wo bakuleseza zizo omusango oli musomesa manyi basobola okubeera nga musomesa wa kibiina kya musanvu apa primary kati ate omwana we nga ali mu kirimena kyakutaano kyakusatu najja agenda amukangavula enkangavula etasaana amukangavudde enkangavula y'omusomesa n'ateekamu n'olwakazadde olw'ekizadde ate n'ayitawo amukuba embooko 10 nze namwezaalira oba mumutaka mukoleki okakananga omwana afudde era bw'aba afudde obeera mutemu directly lianna alqasda fihima wadih kubanga ekigendererwa kya byombiriri ekyobugenderevu kiri nekino ekifaananyiriza biba byonna birikiriya wakadha alqatlu bitasabbubi era bwekityo nekiri ekyokutta okukuba nti gweyitiddwako ensonga okategedde gwe wasimye ekinyaawo omuntu bwazze n'akola ki n'agwamu n'afa oba gwe walese ejjinja n'oliteeka mu kkubo kyova olaba nabbi yayawukana sallallahu alaihi wasallam atugamba nti haqqul muslim ala muslim sittu la min asbab madha حقوق الطريق ولا يوجد حقوق الطريق من حقوق الطريق إماتة الأذى إماتة الأذى yes so muzimu ku hukuku z'ekkubo abatuuliza abalungi bw'osanga ekintu kyonna ekinakuwaza mu kkubo oba ekireeta obuzibu mu kkubo bwe jjiba ejjinja lijjeewo oliteekeko wabbali owa pikipiki ayinza si wa bigere eka yagwa owa piki ayinza okujja ogobye enkola y'edda twatambulangamu nga bw'olinnya mu kadiba ofa okulaba nga otambula mpola n'ali emabega asobola okukalinyamu akugireko mpolampola gwokabuke enkola eyo yatisanga nga ate enkola eyo gwovunaanibwa gwali mu maaso ovunaanibwa era twali gwe twakagamba n'agamba mwali mwagala ntuuka enzika nga nzatugadde allah maso abaana abato balekanga ebigundi byamaki byamenvu olwo kirabyeko omuntu omukulu nga akirinnyeko enkono ekola etya katumaleyo kano so mu bufunze musannifu kitabu atugamba ku nsonga eyo nti bannange ekintu kutta ne bw'obanga gw'oviiriddeko ensonga ejjinja bw'oliraba nga bbi mu kkubo lijjeewo olaba otanga omuntu asanze yenna ali awo awandudde mu kkubo owulidde oba omuntu ayonoonye mu kkubo bw'oba osobodde kikola ki jawo bukyafu empeera sigala zidda gy'oli ekyo nabbi salama ekitukubiriza ne hadisi eri eragira okujjawo ebibi mu ngeri essatu man raa minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisani fa in lam yastati فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم ebyo nabyo tulagira jawo nayo sanga abantu buli omu asula yogwe nagamba wakadha alqatlu bitasabbub ngaba tugambye idha kana fihi udwanun bayyin naddala nga waliwo obweyolefu obukakasa nti omuntu ono yagendeddemu ku ttooli omuntu asobola okujja n'akusima ekinnya n'akikuteekako awo naye ng'ekinnya ekyo ogenda kuva eri okole ki okigwemu ofe ontegede bulungi nga ye akitaddewo ng'alaga nti oba alina kyagenda okikozesa oba ng'alaga nti alina ekigendererwa naye ng'ate ekigendererwa kye muli ekirala njagala wayitawo omugulu gumenyeke okategedde bulungi kati ate bw'ogenda kuba n'abategeka stage abakoleza embaawo zino platform njagala beere ng'ayimba omugulu guyitemu akole ki agwamenyeke kunuuke tulabe bwanaddayo okukola ki ebyo byonna okunakuna kuba kutta kadhalika kaman hafara bi'ran fi tariqi nnas noli ekigendererwa agendedde kusima luzzi naye katujukira eri omuntu oba simanyi wali osanzeko ab'ebibanja abaliraanaganye nga mu bibanja ebikooli eribaawula kati oli asobola okujja n'asima mu kkubo oluzzi
mukubo lyambanyi nti abantu baliyitamu n'ava eriyo nayo ne space ennene eri ku kibanja naye najja n'asimira ddala ya luzi nti ayagala alage kuba nti ye nannyini kubo n'ateekawo ekinnya ekyo oyo n'agwamu y'anaamanyiza ensimye ku kibanja kyange naye ejjukira nti amateeka g'ekkubo eryo eryakalamu galina weegali olwedde mu busiraamu lirina amateeka agalifuga kati gwe n'osima omuntu ne bagwamu yenna afiiramu awo gw'ovunaanibwa era naawe osobola okuba ng'obonerezebwa imma bilqatli oba ta'ziran fi nahiyati al-ukhra oba okubonereza mu mbeera endala yonna so mbeera efaanako li annahu qasada ad-darara bil akharina kubanga agenderedde okuba nti ayinako baalumya yes wa amma al-qatlu bil haqq bihaqqi naye okutta okw'amazima kwe twalaba ka qatl qisasan ng'okutta omuntu nga mumwesasuza kwekyo kyaba yakoze wa qatl as-sa'il daf'an an nafsi n'okutta oli gwe twalaba omulumbaganyi ng'omubbi oba bano bakuta tariq oba omuntu akuyingiridde fala yamna min al-irith ekyo tekikugoba mu busika okategedde oli ajja n'akuyingirire daf'an nafsi au difa'an nafsika okubanga weetaasa لأن القاتل كبانغ وليزو كبانغ أكمله معذور لأن القاتل معذور في ماذا في هذه الأحوال كبانغ جو أرومبا غني الدوا غوليا كولومبي tumanyi kigendererwa kye naawe mukumutta wano bakumusindikiriza okuba nti omwejjako obadde ogeza okulaba nti otaasa bulamu newakubadde nga kigenza okwesangika okuzuuka ng'ate muntu wo omulinako n'obusika awo nno gwe amateeka tegajja kulamulako wakatha alqatlu min assabiyi walmajnun n'okutta kw'omwana omutudulika twakwogerako min assabiyi walmajnun omwana omuto atanaba kutanaba kwawula walmajnuni n'omulalu kubanga abo twayogerako dda nti rufi'a alqalam anhum si bwe kiri lianna taklifa marfu'un anhuma walaysa anhuma lakin anhum jamia kati atolaba wano batuleetedde ate nga annaimu okategedde bulungi wala ma'na liraf'i التكليف والإثم عنهما إن قلنا إنما يمنعان من الإرث حينئذ kitegeeza bwe tugamba nti bagobe mu busika tubanga batokoledde ku hadithi ya nabbi olwo hadithi bateyina makulu bwe tubanga ate tusobola okubanenya mu mbeera eno ey'ebyobusika ng'ate ewalala tugamba nti ate nabbi yabakola ki yabakizemputinga oba yabajjamu mu bavunaanibwa wakadha alqatlu khata'an era kadhalika n'okutta okw'obutanwa omuntu kwaba tagenderedde lianna hadha la qasdan fihi kubanga tekibaamu bugenderevu muntu kuba nti atta muntu naye kiri kijjabuzi Allah nabanga bwagiyisirizza wakad yaqa'u jabran ani shakhsi era kisobola okujja nga omuntu akakiddwa bukakibwa oba kategedde bulungi nga si ye yakola ki nga si yeyegambye naye nga waliwo amukase namugamba genda okole kino genda okole kino kubanga ate nekyo bwe tudda fil fiqhi mubannafiqhi ekyo ate kijja kuba kirala munnamulandala mu bannafiqhi bagamba nti المجبور الآمر والمأمور إما الذي عملا بقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان okujja koli akakiddwa nga tekubadde kwagala kwe naye nga ye omutima gwe gwennyini guli saafi mukkiriza eri Allah subhanahu wa ta'ala ezewo yali yansonga bbiri ey'obulamu n'ekitiibwa ky'omuntu yatugamba al asulu labtaa al hurma nti ensibuko yakugaana kubanga nga bw'oyagala obulamu nono kubakasa okutta naye abwagala bayiza bwe bonzijukiriza n'akantu ako era Dr. Mugero twanakashako ensonga eyo bakugambye mathalan twajja twali ku nsonga ya jihad kujjamu mbuto olaga nti kakati omwami n'omukyala mba temwagala kuzaala musobola okujjamu olubuto kati olubuto abamanyi balina ennamula zaalwo ez'enjawulo kati gwogenda okujjamu olubuto lwa myezi 4-5 otegedde bulungi olaba nti oba osse muntu gw'olina miiza ki esobola okubanga ekuleetera nti gw'oggyemu ono yaafe gw'osigale ng'oli mulamu okategedde ako tokategedde bulungi nti omuntu omukyala ogenda okujjamu olubuto n'akola abortion nga bakkiriziganyiza nebba nti bakkiriziganyiza olubuto baluggyemu gwe bo balina miiza ki ekakasizza nti kati azijja tebamwetaaga
boba mujimu boba sigalinga balamu walillahi alhamd fadhahaba lahu hatta yuhrama min almirath لأن الله تعالى قد تجاوز له لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ya exempting abantu b'ekibiina kino kibakoze mu butanwa n'ekyo kibakakiddwa bujulizi mu hadithi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qatlu al-khata qad yahduthu kathiran bidun qasdin okutta okubutanwa kusobola okubaawo nga omuntu akigenderedde hatta inna al-walida qad yaqtulu waladahu n'omuzadde asobola okutta mutabani we ka an yarja alayhi bisayara ng'okubanga abadde akumyemu moroka bw'ati ng'akaana kali mabega ga moroka naye nga takalabye oba nga kayimigidde mu mupiira gw'emmotoka nga takalabye okyegedde khata'an n'amaliriza ng'omwana amukoze eki kamusiwana hawidhalika n'ebirala bingi so n'ekisemberayo ddala ku biri bye twayogeddeko kwe kubeera nti essebe ensonga abamanyi baajogerako ne bagijja ddala ey'oku muntu abeera asse mu butanwa naye ne bagamba ensonga eyo yesigalizibwa kadhi tulina okukola thorough research ne interrogations ez'enjawulo okwekakasa nti omuntu ono ddala mubutuufu teyasse mu bugenderefu innafa tuhuma singa ddala ensonga eteebereza tekola ki eba teriiwo naye singa tusangibwa nga waliwo okuteebereza nti omuntu ono yali agezezaako yagamba ajja kumutta mu buli ngeri yonna awo kiba kikukutte n'olwekyo kkiriza ssebo tulunzikiraawo biidhinillah olunaku olwaleero inshallah tetujja kutandika ku ensonga esembayo mu nsonga ezigaana mu busika mwezi abamanyize beegattako ku mulundi ogujja eyitibwa al-ikhtilaafu ddiini okwawukanya amadiini inshallah obujulizi obuyimirizaawo oba obugaana omuntu asse okubeera nga asika lwaki tasika era lwaki yagaanibwa okubeera nga asika Sheikh Alexander twagaba amanya b'enjawulo twagana ahadith nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ezigezaako okubeera nga zongera okulaga omuntu ono nti omuntu asimu omuntu okusika takubeeramu olw'ensonga ez'enjawulo tumwebaza Sheikh kwebaza mwenna abatubadde nabo twatandikidde so Allah subhanahu wa ta'ala abiringa bamwe kimanyi mama wange Taisha awo mukikubo kakasa programu kwoli ddala sabanga okusiima tujja kubeeranga tandikira bidhi n'omulundi ogujja inshallah tenga tusuubira tutusomye tujja kufunira akadde naye Sheikh tubuuzeemuko ndabawana bali atenti nga babeerako wali benda banabeerako grupu ya bannabulenga we bali tujja kubuuzaako n'abeeruzira sebo goto wawakadde kubuuzaako tujja kuwakadde ebibuuzo byokulendiyo kyetaaga ndowooza tubuuza twogera n'omuntu erinnya kugamba kwata ku basimu bategeere nti yadduse mu examination room inshallah nakasa abasinga obungi bayina kibasobodde okubeera nga bafuna biidhinillahi taala inshallah shekhe nasika tekyabeera kubeera obulinga osinga kubantu barakallahu fik njagala kwebaza ssebo ababeerako n'okutumira ku bafamire yaffe inshallah pozi n'ekisembayo nja bategeeza Islamic Inheritance Consultants Limited ssebo embeera mutugitambuliza ddala ekawa empaawo tukola ebiraamu tugaidinga omuntu okola ekiraamu abasobaganye mu family kuba tubamanyi bye bali bayitirivu gye muli bayitirivu nnyo abalwanira emaali nga temumanyi mateeka gagifuga tubakubiriza mujje mubeere nga mukola ki mutaasibwa probations ezo zigenda mu mateeka ag'eddiini tukwasaganya wakati mu mateeka g'eddiini sharia n'amateeka gaffe aga Uganda jangu mubeere nga mufuna guidance inshallah ojja kuyita ku namba zino wammanga kawempe wali ku poliisi gutukolera wali ofisi yaffe ojja kuyita ku 0703 33 79 98 oba ku 0772 8 16 87 mpozi n'ensembe 070 emu 20 nkaaga 93 osobola okuyita ku direct call okuba buterevu oba okuyita ku WhatsApp simu ezo zibaako inshallah inshallah Sheikh Fabruji barakallahu fi jazakallahu khairan wajibiza nokubaza mena waddeyo ku nsonga zaffe ezalimbo tugamba nti programu kyagenda maaso yakobetu
sente zonkulu nnyo okubeera nga twongera okubeera mususu ebanja libulayo leeta kuweereza ku MTN genda ku 0777 793 oba 0706 obeerenga oleeta akasente ako omwana wattu tubeerenga twongera okubeera nga tugula limbe yaffe abatubeerenga bebikafuna baziikibwa Makumadina Haji Services bongera okutegeeza nti oba muzenja obaziiniriza umra gwenda agala okukola umra